ya kuwa ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ng'obusiraamu bwo bw'okola obusoma kwani? Ng'obusiraamu bwo bw'okola obukoppa kwani? Obusiraamu bwo bw'osoma bw'okola obujja kwani? Bali babujjanga kwoyo Jibuliru gwe yajjanga ne mahal asafu shadid, tebatunuuliranga byakulya, tebatunuuliranga byakunywa, wabula ekyali nga mbongo bwabwe kwali kumanya. Nkakasa bulungi mwenna abali wano mu maka gammwe gye muva musobola okulya ebyebbeeyi ebisinga bino bye babaliisa mu ddalasa. Si kituufu wangi? Bw'obeera nga wazze n'enniya esoma innama al a'malu binniyati, Allah agenda kutusasulira ku nniya gye tulina. Abange tusome, mweronzeemu abo abasobola okujja ne bayiga. Waliyo ababalindiridde, waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Musooke muddeyo eri abantu bammwe mubasomese ebyo bye muyize. Ogenda kubasomesa ki? Ennaku esatu z'ogenda okubeera ng'omaze wano, weebuze ekibuuzo ekigamba nti ogenda kusomesa ki abantu bo gy'ova? Ogenda kubagamba ki? We have left our places which are better than, tulese ebifo byaffe ebisinga ne tujja mu kifo ekifaanaganaku bwe kiti. Okusula wabweru twazze kuyiga busiraamu bwaffe. Tusaba Allah, Allahumma allimna ma yanfa'ana, Allah atugase n'ebyo ebitugasa, atuyigirize ebyo ebitugasa. Wanfa'na bima allamtana wazidna ilma, era Allah atuwe okubiteeka mu nkola, era Allah atubeere nga atwongera okumanya. Bamaama bange, bannyinaze, olwaleero obusiraamu tebukyalina kitiibwa nga bwe kyali edda. Edda omusiraamu yawangaalanga mu kifo nalenga he or she is recognized. We are living in a world whereby a Muslim is not an example to the rest of the people. Tuwangaalira mu mbeera ng'omusiraamu gwampuliriza nga toli kyakulabirako eri abatali basiraamu. We have reached to an extent, tutuuse ku mbeera of copying up the behaviors of non-Muslims. Tutuuse ku mbeera ekoppa enneeyisa y'abatali basiraamu, okubeera nti ffe abasiraamu ate bwe tweyisa. Ate n'osanga ng'ate abatali basiraamu be beeyisa nga ffe abasiraamu bwe twandibadde tukola tutya? Twandibadde tweyisa. Gwampulirize yazze wano, ddala mu butuufu w'owangaalira ositudde busiraamu oba obusiraamu obukkakkanyiza mu mbeera ki? Olwaleero mu society mwe tuwangaalira mu ngeri gye tukkakkanyamu obusiraamu ng'ate nammwe muli bajulizi ku kyo. Muslim girls are marrying non-Muslims. Abawala abasiraamu bafumbirwa abasajja abatali basiraamu. Si kituufu ekyo? Is your prophet taught you that? Nabbi wo ye yakusomesa ekyo okubeera nti oteekeddwa kuwangaalira wansi wa musajja atali musiraamu? Do you have any verse or hadith which teaches you that you or your sister or your elder sister
should be under control of a man who is non-Muslim. Where are we getting that? Ebyo tubijjawa. Mukkirize bannyabo, omusomo gwaffe ogw'olwaleero gugenda kutambulira ku mbeera egamba nti enneeyisa y'omusiraamu, enneeyisa y'omukyalo omusiraamu eteekeddwa okubeera nga ya njawulo ku nneeyisa y'omukyala atali musiraamu. Enneeyisa y'omukyalo omusiraamu eteekeddwa okubeera nga ya njawulo ku nneeyisa y'omukyala atali muki? Ku nneeyisa y'omukyala atali muki? Atali musiraamu. The behavior of a Muslim woman should be totally different from that one of a woman who is not a non-Muslim. The behavior of a Muslim woman should be totally different from a non-Muslim. Wesiba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani n'agamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tulina ekyokulabirako nga tukijja ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tulina ekyokulabirako nga tukijja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amutenda ku mpisa yamugamba nti wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammad olina empisa za kika kya waggulu. Banga kiri wakamala mu busiraamu, wakamala mu bbanga ki? Abooluganda abakkiriza tugenda kukijja mu kyafaayo kyaba abasooka okukwata obusiraamu buno, abange si ffe tusoose okubeera abasiraamu. Abange mu abakyala si ffe tusoose okubeera abaki? Waliwo abaatusookawo okubeera abasiraamu naye nga baali basiraamu ddala eri Allah waabwe tabaraka wa ta'ala gwe baasalawo okukkiririzaamu. Obusiraamu buno bwoli bwendi bulina abaabufiiririra. Awwalu shahidati fil islam, eyasooka okufiiririra obusiraamu buno yali mukyala. Eyasooka okufiiririra obusiraamu buno yali mukyala nga n'erinnya lye yali ayitibwa ani? Sumayya. Bw'abeera nga Sumayya yafiiririra busiraamu nga baddira ffumu ne baliteeka mu muliro ne lyengerera ne baliisa mu bwerere bwe bwa busiraamu, ate butya Sumayya lwaki olwaleero bakusanga ofumbiddwa musajja atali musiraamu? Sumayya afiiriridde busiraamu. Sumayya w'omulembe guno ayiyeewo omubiri eri omusajja atali muki? Era yamuzaddemu n'abaana. Omukyala eyasooka okukkiriza obusiraamu, eyasooka okukkiriza obusiraamu, abakyala mulina enkizo, era yali mukyala. Eyali ayitibwa ani? Yayitibwa Khadija. Tunuulira Khadija w'omulembe ogwo mbaka gwagamba nti kamula min arrijalu kathir ma kamulati min annisai illa arba. Teriyo bakyala baali bakoze busiraamu Allah n'abukkiriza. Abasajja bo bayitirivu naye yagamba nti bali abakyala bana mubo, yagamba nti Khadija binti Khuwailid. Khadija w'omulembe guno ali wa musajja atali musiraamu. Khadija w'omulembe guno ali wa musajja atali muki? Ate nga she is totally contented. Do you know what they are saying? I don't have luck in Muslim men.
Most of my luck, they are in non-Muslim. I don't know why. But she's very happy. Obusiraamu buno abasooka okubukkiriza mu mbeera yaabwe gye babukkiririzaamu tebwabanguyira. Abasooka okubukkiriza tebwabanguyira, bwabazitoowerera. Bwe baamala okubazitoowerera, Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyava abalagira basengukeko, baveeko mu kitundu kye baali bawangaaliramu, bagende mu kitundu ekiyitibwa Yathriba ekyali mu biseera ebyo kiyitibwa Ethiopia. It's a current today country called Ethiopia. In ancient life, it was called Yathriba. Bwe baamala okusenguka, they were a group of men and women. Baali ekibinja ky'abasajja abaami n'abakyala. They were 12. Baali 12. Abasooka okusenguka mu busiraamu buno baali abantu 12, naye ng'ekibasengusa kutaasa busiraamu bwabwe, si kugenda kunoonya dduniya nga mmwe bwe mufaanagana olwaliro. Bataasa busiraamu bwabwe ku bantu baabwe be baazaalibwamu, abaali babamanyi, babalanga kubeera nti bakkiriza Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. They migrated from their homeland, rescuing their religion, and they migrated to Yathriba. Bagenda Yathriba. Lwaki bagenda Yathriba? Olw'ebigambo bino wammanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba al-hijratul ula ila al-habasha, olusenguko olwasooka nga tusenguka tugende Habasha. Lamma ra'a an-nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yusibu ashabahu min adha za'ama'u Quraysh. After seeing the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what was going on to his companions, oluvannyuma lw'okulaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebyo ebyali bigenda mu maaso kwabo abaali bamukkiriza min al adha, mu binyiizo za'amaa Quraysh, ng'Abakurayshi be babe batuusaako. Bainama kaana yahmihi ammihi Abu Talib, mu kaseera ako yali wansi w'obukuumi bwa taata w'omuto ayitibwa Abu Talib. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was under the protection of his father called Abu Talib. فقال لأصحابه, kyava agamba basahaba be n'abagamba nti law kharajtum, mulaba mutya singa mufuluma ne muva mu Makka muno ila al-ardi al-habasha, ne mugendako mu nsi eya Ethiopia, mulaba mutya? Kubanga we muli mu mbeera ya kunyigirizibwa, babayigganya lwa busiraamu bwammwe. Abagamba nti fa inna biha, kulw'okubanga gye mbasindika okugenda, waliyo malakan, waliyo kabaka, la yadhlimu indahu ahad, talina muntu n'omu gwakolako buli azaamaanya singa abeera amutuukiridde. Mulaba mutya? Mwandikenze ne bwewogomako eyo. Wahiya ardun, naye ensi gye mbasindika ya mazima, ejjuddemu amazima. Hatta yaj'alu Allahu lakum faraja, okutuusa Allah lw'anaabateekerawo obufulumiro mimma antum fihi, kubeebyo bye mulimu. Mpaka Allah lw'anaabateekerawo obufulumiro nabanga abali mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Waqiila innaha kanat ba'da wafaati Abi Talib, riwaaya ezimu zigamba nti embeera eno yaliwo oluvannyuma lw'okufa kwa taata waayitibwa Abu Talib. Fakana awwalu man hajara, ne kibeera nga first delegation okubeera nti yakulemberamu okubeera nti migrating from Makkah to Ethiopia yali abantu 11, rajulan wa 4 niswa, n'abakyala 4. They were 11 men and 4 women.
baali abasajja 11 n'abakyala 4. Waqiila era kigambibwa nti wa muraatani waqiila kanu 12 rajula. Riwaya endala zigamba nti baali 12 abasajja. Waqiila 10 fakharaju min makkata hatta wasalu sahiba albahar. Baava e Makka ne bagenda ne bayita ku nnyanja. Ebiseera ebyo tewaaliwo mmotoka, tewaaliwo kidduka kyonna, baali balina kutambulira ku mazzi. Bataasa obusiraamu bwammwe. Eyali amiru waabwe yali Uthman bin Mad'un. Wawajadu safinataini, basiŋŋaanawo amaato 2. Farakibu, ne babeera nga bagalinnya ne bagebagala, ne basobola okubeera nga bagenda ne batuuka Ethiopia. Baafunayo emirembe gitenkanika. Abalina abantu bammwe nga bali ku ddungu nga bakuba kyeyo, muwulira emiranga gye bakaaba. Abamu tebali bulungi. Ekisinga okweraliikiriza y'ate gwe ali e Uganda, omuntu ali ku ddungu, ali e Saudi Arabia, ali e Dubai, okuweereza sente ate n'ozirya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omuntu alya sente ya nkuba kyeyo mubi. Omuntu alya sente y'omuntu ali ku kyeyo mubi. Omuntu alya sente y'omuntu akuba kyeyo mubi nga gye nkomeza. Those ones who are eating money for those ones, for our fellow sisters who went to work in Saudi Arabia or Dubai, they are doing bad things. You are busy enjoying tears of your daughters. Bali eno enjoying amaziga g'abaana baabwe. Tebali mu mbeera nnungi. Walillahi alhamdu wal minna. Allah ansobozesezza ntuuseeko mu nsi ezo Dubai, ntuuseeko Saudi Arabia, naye abaana abakola eyo bakaaba. They are crying. They have nothing to do. They have children. They left behind their children. They are working for them because their daddies were. Batata baabwe baali tebafaayo. They decided to go to work for them by saving money. Some of us, they are eating their money. Abamu kuffe tulya sente zaabwe. Bwe baamala okutuukayo, emirembe gyaba bukaana, ne beetaaya, ne bakula obusiraamu nga Allah bw'abwagala, ne basalawo bakomewo ewaabwe. Nnyina mwannyinaze emabegako abadde yakomawo, yali akolera Saudi Arabia, naye bwe yakomawo waneera amazeewo emyezi 3, yaŋŋambye Uganda egaanye, olwaleero yagenze Dubai ate kuddamu kubonaabona. Eri abonyeebonyeyo emyaka egitakka wansi w'ennaku 5. Kinene kyakoze kyakubeera nti aguze kapoloti. Alina abaana 2. Yagambye nti Uganda okusinziira nga bwenyiga, kanzire yonkole ne Uganda nayo bwetyo bwefaanagana. Kyokka kyewuunyisa, gwe omuwala ali wano oyina omuvubuka ateera akubebbeza, akuzaalemu omwana amala akusuulawo naawe ogende ku kyeyo bonebone. Akyakulimba. Ng'olina mukulu we ali bweru, abaana yabalekera maama wo, naawe olyawo okyabebbeza, okyatambula. Genda mu maaso. Yakola omulimu ogw'okubazaala, kakola omulimu era ogw'okulabirira abazzukulu bammwe. Mwe mukole kimu kyakuzaala nga bwe mubateeka ewaka, nga bwe mugenda nti tubaweereza ssente. Nze mubalangira. Mubaweereza mmeka? Baweereza mmeka? Bwe baamala okufuna emirembe, baakomawo e Makka nga balowooza nti embeera eteredde. Embeera yeyongera kusajjuka. Tetunnaba kutuuka we twagala. Bwe bamala okubeera nga embeera egaanye, baddamu ne bamigulatinga ne baddayo e Yafiriba ne bagenda. Bwe baamala okugenda, kweyo delegation yali nnene. Wano wenjagala okwawula wakati w'obusiraamu. Omukyala omusiraamu ateekeddwa kweyisa atya ku nneeyisa y'omukyala atali muki?
uneisayo omukyala atali musiraamu. Mubalabanga abali mu bulamu, n'abo be mwegomba abali mu bulamu, olwaliro ku nsi bali mu bulamu, naye enkya bagenda kubeera mu muliro gwa Allah. Abaaliwo ku mulembe gwa Musa ng'akoowoola Falaawo Firawuna alayhi laana, abaaliwo ku mulembe gwa Musa Firawuna alayhi laana, era nange Allah yampadde omukisa natuuseeko mu nsi ya Misiri. Nabadde ngenda mulaba lwakuba obudde bwe natuuseemu bwabadde buweddeko nga museum bagigadde. Enyonyi yatukeereye okuva gye saagala bigendamu ebyo. Naye lwaki abaaliwo abaali bawangaala naye baalabanga abali mu bintu. Naye Allah agamba nti annaaru, omuliro jahannam, yu'raduuna alayha, Allah gubaleetera ghuduwan wa ashiya, awo we bali Allah gubaleetera emisana n'akawungeezi. Omuliro Allah gubaleetera ku makya n'akawungeezi, so nga ate we baali balamu, wallahi baali mu bulamu ng'abakkiriza abaliwo balabanga mwana wattu bba abaamala abaakikuba. Baasenguka ne bagenda baganda baffe, bwe baamala okutuukayo baganda baffe abasiraamu, kyakosa bano abatali basiraamu ne bagamba nti bayinza batya okubeera nga mwana wattu batuvuddemu ne babeera nga bagenda. Bwe baamala okugenda, ijtamaat Quraishun fi daari nadwa, Abakuraishi abaali babayigganya bakuŋŋaanira mu kifo ekimu. Ng'olwaleero abakulembeze baffe abatukulembera wano bwe basobola okusala entotto, ddala seetambudde etya, miitingi ne zituula ne bali eri bagenda okulaba nga kibasuseeko. Ku luli bagenda batono, ne ku luno tebalina be bagenda kubonyaabonya. Bwe bamala okutuula gye batudde, wattafaqu ala an yajma'u al-amwaala wal-hidaaya, bakkaanya nti kati katukuŋŋaanye ssente, kubanga ssente olwaleero zibataddewo abasajja abatali basiraamu, ekibatutteyo ssente si kirala. Waliyo ekirala wange? Kubanga bakimanyi nti Zainabu bwe mulaga ezzike emitwalo 5 ajja kusumulukuka. 5 soogedde na mingi meka 2 miskini ng'akufunisa lubuto ng'akwegaana. Sikumanyi bangambye abalala nti Rolex, ye kasita akuyiwamu ti Rolex nga kiwedde, nga muli balayisi. Omwana omuwala ateekeddwa okubeera nga wabbeeyi. Be proud of that. Be proud of that. Naye mmwe mwemazeemu ekitiibwa, kwegabulagabula, temukyalina kitiibwa. Munnange bakkaanya nti bakuŋŋaanye ssente n'ebirabo, wayahaduha ila Najjashi, babeere nga babiwa kabaka Najjashi asobole okubawa abantu bano basobole okubeera nga mwana wattu bakomawo ewaabwe. Wantadabu lidhalika rajulaini, balonda abakiise 2 abateekeddwa okukulemberamu omulimu guno, abagenda okukomyawo abasiraamu bano abagenze. Agamba nti fabaathu Amr ibn al-As, mukyereeso Abdullah ibn Amr ibn al-As yali tannaba kusiramuka, bwe baatuma wa Ammaratu ibn al-Walid, ne Ammaratu mutabani wa Walid, babeera nga babatuma ne ssente wamu n'ebirabo bye baali bakuŋŋaanyizza, kubanga omuntu yenna buli basooka okumusejjuusinga n'ebirabo bino ayanguwa mangu okusumulukuka. Waqiila, era kigambibwa nti Amr ibn al-As Abdullah ibn Abi Rabi'a farakiba al-bahara, nabo ne balinnya eryato ne basaabala ne bagenda ewa Maliku Najjashi. Falamma dakhala ala Najjashi, bwe baamala okutuuka eri kabaka Najjashi, sajada lahu, baavunnama wansi okumupraisinga kubanga yali kabaka. Wasallama alayhi, ne babeera nga bamulamusa. Wattafaqa, ne babeera nga beegatta wafdu Quraishi ma al-Bitaraqa,
ayasiru ala Najashi okubeera nga bamuwa bino bye baali bakuŋŋaanyiza. Lwa nsonga ki? Bi ayuslima almuslimina ilayhim, asobole okubeera nga mwana wattu abawa abasiraamu bano basobole okubeera nga baddayo. Walakinna Najashi, naye ekyewuunyisa kabaka Najashi raa yaraba bi an yad'uwa almuslimina, nga tannaba kubawaayo ateekeddwa okusooka okuyita abasiraamu. Tomala agasapootinga muwala okutuula waka ng'avudde mu bufumbo. Mugambe nti ensonga zo zinnyonnyodde nzikoze ntya? Nziwulidde naye kampite n'omulenzi naye annyonnyole ezize mpuliremu. Ono agambye tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi, naye ebiseera ebisinga mmwe bamaama mwe muvuddeko emberebezi. Ajja n'amaziga ng'akaaba, omusajja ambonyaabonya, nsula nja nga mwana wange tuula nja kulabirira n'abaana bo, nga naye atuula. Abeere naamubonyaabonya nga yamuwoowa, naye amubonyaabonya takolanga, tamuwoowanga n'amahale tagamuwanga. Mmwe mbatya abakyagumiddeyo nga tebakuwoowanga era muli bazira. Those ones who have not yet got their dowries, they are busy seated there, contented. Where should I go with my 5 kids? Let me stay. Have nothing to do. Even God knows and sees. Katonda naye amanyi naye akola atya? Alaba. Munnange kabaka Najashi bw'amala okubeera nga bamusabye abasiraamu baddeyo, bwe baamala okubeera nga bamusabye yabagamba nti walakinna Najashi, naye Najashi raa yagamba nga sinababbawa bi an yad'uwa almuslimina, kasooka ayita abasiraamu bano liyastami'u binafsihi ila ma yaquluna, ye yeewulirireko abasiraamu bano bo bagamba ki? What are they saying, these Muslims? The non-Muslims went to the king Najashi, Malik Najashi, and they asked him to surrender the Muslims to them. Yasaba baberenga babawa abasiraamu, naye kabaka Najashi refused. Yabeeranga mwana wattu agaana. Lwaki? He wanted to first listen what these Muslims, what are they saying? Bana abasiraamu bagamba ki? Basiraamu bazze babanoonya, naye mmwe mugambawo ki? Awsala Najashi, kabaka Najashi yatuma ila sahaba, yabatumira omubaka, fadaahum, omubaka ono abeerenga abakoowola era baabakoowola. Falamma jaahum rasuluhu, omubaka yali atumiddwa okuva ewa kabaka bwe yamala okubatuukako abasiraamu, omubaka gwe baali babatumidde okuva ewaani? Okuva ewa Najashi kabaka bwe yamala okutuuka mu basiraamu, igitamau, abasiraamu bakuŋŋaananga bwe mukuŋŋaanyi. Thumma qaala ba'duhum li ba'din, ne basandika okugamba abange, ne batandika okwegeya. Ensi gye twazzeemu twazze Kenya, ensi gye twazzeemu twazze, naye kabaka tugenda kumugamba ki? Tuteekeddwa okwogera nga ffenna point eriki? Point eryemu, tuleme kubeera nga ffenna tuli baawukamuyawukamu. Bagamba wama amarana bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, jukira obusiraamu bukyali fresh, n'ensi gye bali mu buwaŋŋanguse, naye bagamba nti tumugambe bye tumanyi n'ebyo nabbi waffe byatugamba. Bimaana tebagenda kumulimba. Bamugamba nti kainan fi dhalika ma huwa kain, ekiba kikole kitya? Ekiba kikole kitya? Naye nga tumugambye amaki? Amazima. Ekiba kibe naye nga tumugambye amazima. Bw'olwaliro okusobola okuyisaawo ekikyo ky'oyagala, oyogera mazima oba bulimba? Wangi busiraamu bukyali fresh,
bano bali mu kuyigganyizibwa naye bagamba nti twogere mazima. Ago nabbi waffe ge yatugamba. Falamma jaa'u ka'inan fi dhalika ma huwa ka'in, ekiba kibe. Falamma jaa'u, bwe baamala okutuuka mu maaso ga kabaka, basanganga kabaka waqad da'a an-Najjashi asaqifatihi, nga kabaka Najjashi amaze okuyita abawandiisi bwe, their secretary. Mwebale abazze mu ddalasa nga temulina bitabo. Mwebale abazze mu ddalasa nga temulina bitabo nga mwazze kuleeta tulo. Kabaka ayise abasiraamu, naye yasanga kabaka ayise basekuritale be nga banjuluza batudde awo balina ebitabo bye bagenda okuwandiika. Ogamba nti wazze mu ddalasa wakamalamu ennaku 3. Kinene nnyo ki kyofunyeemu? Lugambo nakugeya. Tolikodinze, toli mu abo bawandiise, wabula naawe ogamba nti nazze mu ddalasa. Barakallahu fikunna. Fanasharu masahifahum, kamaze okutuula n'abamaama abamu abazze n'ebitabo, abamu bakoye beebase n'okwebaka n'ebitabo byabwe. Obwenkya buli wala. Sa'alahum, kabaka kyava ababuuza, ma hadha ddiini, basiraamu mmwe nzikiriza kyano gye mwasalawo okukkiriza wangi, alladhi qad faraktum fihi qaumakum, ebaviiriddeko okubeera nga gwe tokwatagana na muganda we. Busiraamu kyobo. Maimuna, lwaki tokwatagana na Zubeida? Hafsa, lwaki tokwatagana na Khadija? Diini kyeno ng'ate mwenna mugamba mwe ba Hafsa mwe ba Khadija. Diini kyeno gye mwasalawo okukkiriza. Kabaka ababuuza, abagamba nti nzikiriza Nabakyeno ebaviiriddeko okubeera nga muli baawukamu nga temukwatagana na bantu bammwe. N'abagamba nti walam tadkhulu fi diini, sibalaba mu nzikiriza yange eti gye mulimu, kuba ye yali akkiriza Isa bun Maryam. Wala fi diini ahadin min hadhihi al-malal, wadde enzikiriza y'abantu bano, enzikiriza endala ezisigaddewo bwe tuulatuula bweti, muli banzikiriza kimwe ng'ate mwesiba obukaaya. Osanga Maimuna ng'aloga Khadija, musiraamu aloga musiraamu munne. Kiki ekibamenya? Anti twagala omusajja omu naye njagala asinge kwagala nze. Ma hadha ddiini, busiraamu bwe bulagira okubeera abalogo bwe mutyo nga bwe mwambala obukaaya. Ma hadha ddiini, ebaviiriddeko okubeera nga muwalaggana. Busiraamu kyobo. Bamunyonyola bamugamba, ayyuhal malik, bwe balonda okuboogerera eyali spokesperson ku saidi y'abasiraamu, kati agenda okutunnyonnyola rubbul mawduu gye twagala nti omusiraamu tafaanaganya bikolwa na byabatali baki. Gwe omukyala omusiraamu enneeyisa ye eteekeddwa kubeera ya njawulo ku y'abatali basiraamu. Ja'far ibn Abi Talib kyava stood up Ja'far ibn Abi Talib and he said to the Malik, to the king, he was a spokesperson to the Muslims. Ye yali omwogezi w'abasiraamu, annyonnyola the behaviors of non-Muslim to those ones of Muslims. Annyonnyola enneeyisa y'abasiraamu ku nneeyisa y'abatali basiraamu. Amugamba nti ayyuhal malik, amugamba nti owange ggwe kabaka, kunna qauman ahla al-jahiliya, twali abantu abaali tetulina kye tumanyi ffe, tetwali basiraamu. Mwe mwesiimye muzaalibwa mu busiraamu. Kunna qauman ahla al-jahiliya, ffe twali tetulina kye tumanyi. Annyonnyola obutali busiraamu, ate atandika ku butali busiraamu. Ekisooka agamba nti a non-Muslim, we were worshipping idols. Twali tusinza masanamu.
We were worshipping what? Idols. Twali tusinza masanamu. Wallahi kikwasa ennaku okusanga Kadija ng'ebizibu bimuyinze n'agenda ewa pastor amusabire. It is so shameful to find Khadija, she has gone to a pastor to get some prayers because of problems she has. It is so ashaming. Kiswaza tebaliwo abagende wa pastor okubasabira nga basiraamu. Jafar ibn Abi Talib agamba nti ffe boolaba wano twali tusinza masanamu. Atagenze wa pastor abange mulimu basamize twalaba bukaaya naye omudagala gutujjudde. Babatendako bulogo simu abazze mu ddalasa bw'oba mwoli kyusa babatendako bulogo. Babatendako bulogo naye nga wakkiriza Allah ate bakusange ng'oli mu ddogo. Agamba ekigambo ekyokubiri ku butali busiraamu abatali busiraamu mu nneeyisa yaabwe nga bagamba nti wanaakulu lmayita, teboolaba wano twali tuli ebifudde. We were eating dead animals. Twali tuli ebisolo ebifudde. You find your cow is dead. Osanze ente eyo nga yafudde. What should we do? Wanji okola otya? Ogisala nga weerira nnyamayo. After all nte eyo ba nkokoyo. Abatali basiraamu be bali ebifudde. Wanaakulu almayita, twali tuli ebifudde. Wanaati alfawahisha, subhanallah. Ffe boolaba wano kabaka twali tukola buli kyabwonoonefu. We were doing fornication and adultery. Zina. Muslim women, abakyala abasiraamu nga sibawulira muyitaba. Abakyala abasiraamu obwenzi nga bubasusseemu mufaaki. Mufaaki. Abazadde be babireeta oba abasajja? Kiki kyotasobola kugumiikiriza? Nga Allah agenda kubookya omuliro. Bye mukola si busiraamu. Bye mukola si busiraamu. Mwazze kusoma ddiini yammwe. Bye mukola si busiraamu. Muleke byakola Allah agenda kumwokya omuliro. Allah bw'ali bateeka mu muliro agenda kuteekayo nebbaawo. Bwe bw'onaalongoosa n'okola Allah by'ayagala n'akuwejjana baawo n'amwokya omuliro kigenda kukunyigirawa. Ofaaki n'ensi. How long are you going to live here on earth? Ku nsi kuno ogenda kumalako bbanga ki? Ku nsi kuno ogenda kumalako bbanga ki? 100 years? 1000 years? If you don't know why you're doing this. Jafar ibn Abi Talib agamba kabaka amugamba nti kabaka ffe boolaba wano twali tukola obwonoonefu bwonna. Muslim women are moving naked. Abakyala abasiraamu batambula bwereere. Sigamba mmwe abazze wano. Why are your daughters moving naked? Lwaki bawala bammwe batambula bwereere? What is the reason? Because of their beauty. We are living in a world tuwangaalira ku mulembe ng'omwana omuwala yeetega essimu.
olw'obulungi Allah bwamuwadde n'apostinga ku TikTok afune likes. Afa kino edduniya, afa kino edduniya. Olw'okuba Allah akuwadde obulungi kyova ofaanaganako bw'otyo. They are putting on miniskirts, bambadde miniskirts, baagala ki? Ebyo bintu bya jahiliya. Jaafar ibn Abi Talib byannyonnyola kabaka n'agamba nti wanaqta'u al-arham, teboolaba wano kabaka twali tukutulawo oluganda, ab'eŋŋanda zammwe twali tukutulawo oluganda, buno butali busiraamu bwannyonnyola. Wanasi'u al-jawari, ekigambo ekirala agamba nti ffe twali tuyisa mu by'omulirwano. Basiraamu mmwe lwaki olina empalana ne mulirwanaawo? Wanasi'u al-jawari, eno nkola y'abatali basiraamu. Are we really Muslims? Nga bino bye boogerako ffe bye tuli, nga bino bye boogerako ate tebiri mu bali naffe abasiraamu bye tuli. Agamba nti wayakulu alqawiyu minna addaif, ow'amaanyi muffe ye yalyanga ekyomunafu. Fakana ala dhalika, agamba nti bwe tutyo bwe twali, bwe tutyo bwe twali nga tuwangaalira mu butali busiraamu, mu kizikiza. Wallahi ozze ku mulembe nga bano bye batunnyonnyola, olwedde omubaka yamala dde binnyonnyola mu Qur'ani, oteekeddwa kweyisa otya? Naye wallahi mulabanga obusiraamu bwammwe tebubamala, muteekeddwa ku adoptinga neeyisa y'abatali basiraamu. Abange munaakyusa, bakyala mmwe munaakyusa oluvannyuma lw'okutegeera obusiraamu bwe buyeetaaza. Mubeera abakyala abasiraamu abalungi abagenda okuyingira ejjana ya Allah, so si abagenda okuyingira omuliro gwa Allah n'akakaayako Allah akwokya omuliro. Allah akwokya omuliro. Subhanallah. Bw'amala okubeera nga Jaafar annyonnyodde ebyo, agamba nti fakunna ala dhalika, twali ku nkola efaanaganako bwetyo, hatta ba'atha Allahu ilayna rasula, paka Allah lwe yatutumira omubaka. Mukkiriza nti naffe tulina omubaka yatutumirwa? Yaani mpozi wangi? Yaani amannya ge? Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yatuleetera kirungi oba yatuleetera kibi? Jaafar agamba nti Allah paka Allah lwe yatutuma mu ffe omubaka, omubaka oyo ava mu ffe, omubaka oyo ava mu ffe. Nabadde e Madiina mu mwezi gw'omunaana ogwo oguwedde, n'entunuulira omubaka we yeebase. Waliwo omulyango baguyita baabu salaamu, w'oyita n'ogenda okumutoolera ku salaamu, n'ogamba nti assalaamu alayka ya Rasulallah, n'ogamba nti yoono eyaleeta olwaleero kino kyendi, yooyo ali awo. Oba tubikola lwakubeera nti tetwamulabako. Hatta ba'atha Allahu ilayna rasula, agamba nti paka Allah lwe yatuma mu ffe omubaka, yagamba nti omubaka oyo tumumanyi, naarifu nasabuhu, tumumanyi olulyo mwava, famire gyavaamu tugimanyi. Agamba nti wasidiquhu, tumumanyi amazima ge, mubaka wa amazima. Obeera otya amiira w'abasiraamu naye ng'obulimba busibuka ku ggwe? Obeera otya amiira nga gwe akulembera abasiraamu naye ng'obulimba busibuka kwani? Sigamba bano abali wano abafu. Kale obeera otya maama w'abaana ewaka naye ng'obulimba busibuka ku ggwe? Oli kyakulabirako eri abaana bo naye abaana bo tebakumanyi. Ono Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abakubeera mulimba, naffe tetwandibadde basiraamu. Agamba nti wa amanatahu, tumanyi n'obwesimbu bwe, musajja wa mazima. N'agamba nti wa ifaafihi, musajja akuuma ensaaze. Fadaana ila Allah,
kyava tukowola eri Allah. Wanu mu bye tukowola nabyo linuwahidahu wa na'budahu, tubeerenga twawula Allah, abange tubeerenga tumusinza. Mwagala ejjana ya Allah. Salamu alaikum. Mwagala ejjana ya Allah. Bikula suratu Nisa, bikula suratu Nisa aya ya 13. Bikula suratu Nisa aya ya 13. Allah yagamba nti tilka hududullah, ezo z'ensalosalo z'owekitiibwa Allah. Bamaze okutunnyonnyola obutali busiraamu, kati bagenda kutunnyonnyola obusiraamu, naye nga tebannaba kutunnyonnyola busiraamu, aya eno kesooka eyitawo. Allah atugamba nti tilka hududullah, ezo z'ensalosalo z'owekitiibwa Allah. These are the limits set by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti waman yutii llaha wa rasula, waman yutii llaha wa rasula, yenna anaagondera Allah n'omubaka we, yenna anaagondera Allah n'omubaka mummwe abakyala, Allah yagamba nti yudkhiluhu jannatin, Allah agenda muyingiza mu jjanaze, Allah agenda muyingiza ejjana. Yenna anaagondera Allah n'omubaka we, yudkhiluhu jannatin, Allah agenda kumuyingiza ejjanaze. Yagamba nti tajiri min tahtiha al-anhar, ejjanaze ezikulukutira wansi waazo emigga. Wakuzibaamu Allah yagamba nti khalidina fiha, agenda kuzibeera mu lubeerera na lubeerera. Khalidina fiha, agenda okuyingira ejjana ya Allah nga mukyala, tagenda kugivaamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wadhalika alfawzu alazim, obwo nno bugenda kubeera buwanguzi obunene omuntu bwagenda okubeera nga atuuse. Allah akomekereza n'agamba nti waman yasi llah, anaagaana okukola bino Allah byatugamba, n'ajeemera Allah wa rasulahu n'omubaka we, wayataadda hududahu, n'asukka ensalosalo z'owekitiibwa Allah, Allah yagamba nti yudkhiluhu naara, Allah agenda muyingiza omuliro. Yenna yenna anajeemera Allah n'omubaka we, wayataadda hududahu, n'asukka ensalosalo z'owekitiibwa Allah, yudkhiluhu naara, Allah agenda kumuyingiza omuliro. Wakubuvaamu Allah yagamba nti khalidina fiha, agenda kugubeeramu obugererevu n'obugererevu. Walahu adhabun muhin, mwana wattu alina ebibonyoobonyo ebinyoomesa. Jafar ibn Abi Talib atugambye nti paka Allah lwe yatutumira omubaka ng'ava mu ffe. Omubaka oyo wa mazima, omubaka oyo tumumanyi famire mwava, omubaka oyo tumumanyiiko amazima, omubaka oyo tumanyiiko obwesimbu bwe. Fadaana ila an nuwahida Allah, kyava tukowola okudda eri Allah tubeerenga tumwawula. Abange mwawule Allah, abange mwe abakyala mwawule Allah. Mu bwavu bwo beera omukyala ayawula Allah, oleme kumugattako kintu kirala kyonna. Zino ensonga nnya nazisomesaako ko mu darasa emu gye twalimu. Omuntu yenna agatta ku Allah, omuntu yenna bw'agatta ku Allah n'ekintu ekirala, asubireyo bino ebintu bina. Ekisooka, ejjana ya Allah agisiibule, tagenda giyingira. Omuntu yenna omukyala agatta ku Allah tagenda kuyingira ejjana ya Allah. Ekigambo ekyokubiri, omuntu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kyaba asuubira emirimu gye gisazibwamu. Ne bw'abanga yagenda e Makka talinayo mulimu mu maaso ga Allah. Ekigambo ekyokusatu, ku mukyala yenna agatta ku Allah akisuubira byonna bikole. Singa agaana okwawula ku Allah, ebeere bizinesi nga yakugasiza ku Allah, abeere mwami nga yakugasiza ku Allah, bibeere. Ekigambo ekyokusatu ky'osuubira, munnange bw'onaafa tetugenda kukusaalira, bw'onaafa tetugenda kukusaalira. Ekigambo ekyokutaano ky'oba osuubira ku lunaku lw'enkomerero nga Allah agenda okusonyiwa abaddu be okubaddiramu
tosuubirayo nti gwe Allah agenda kukutunuulira abeere ng'akuddiramu. Bw'ogenda kubeera mu muliro bugenderevu na bugenderevu, togenda guvaamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala Jaafar kyava agamba nti omubaka oyo yatujjira oluvannyuma lw'okubeera ng'atujjidde, yatujjira n'embeera one linuwahidahu wa na'buduhu, tubeere nga twawula Allah abange tumusinze. Bakyala mmwe musaala, saagala oyogere lwa kinyumo, kuba ojja kwogera malayika ng'ekuli kumpi egambe nti Kadija olimba. Bakyala mmwe musaala, swala ze tusaala ezirimu okugatta ku Allah, sigamba mmwe abazze wano, zitutwala wa? Zitutwala wa? Jaafar ibn Abi Talib annyonnyola Obusiraamu. Ekisooka enneeyisa y'Omusiraamu kwatali Musiraamu kwawula Allah butakola ki? Yenna awandiika awandiike. Enneeyisa y'Omusiraamu kwatali Musiraamu kwawula Allah na kumusinza. Point number 1. Point number 2. Jaafar ibn Abi Talib agamba sallallahu alayhi wasallam bye yatujjira nabyo biteekeddwa okubeera ng'omukyalo Omusiraamu abyekwatako. Agamba nti wa nakhlaa ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi, tuve ku byonna bataata baffe ne bajjajjaffe bye baalinganga bakkiririzaamu ng'amayembe. Ne bw'obeera ng'ova mu famire ng'essabo liri waka, togattanga ku Allah. Ne bw'obeera ng'ova mu famire ng'essabo liri ddawa, nga taata wo yakulembeddemu abasamize, gwe omwana togattanga ku Allah. Bannaalongo, mubiveeko ebyo mubireke. Ensonga ey'okubiri, wa amarana bisidiki alhadithi, yatulagira Nabbi sallallahu alayhi wa sallama okubeera aboogera amazima. Bakyala mmwe mwogere amazima. Omusiraamu ayogera maki? Omusiraamu ayogera maki? Allahumma shahadu, ay Allah julira abakyala bano mbakubiriza okubeera aboogera amazima. Yenna anaddayo okwogera obulimba oluvannyuma lwa ddarasa, Allah beera mujulizi ku bigambo bino. Qulil haqqu walau kana murra, yogera amazima naye gabanga gakola ki? Speak the truth even though it's bitter. Yogera amazima naye gaba gakaawa. Omusiraamu bw'atyo bw'ateekeddwa okuwangaala, atali musiraamu awangaalira ku bulimba. Ensonga ey'okusatu, yagamba nti wa adaa'ul amaana, bwe babeera babataddemu obwesige, abange muzzeeyo obwesige obubateereddwamu, okubeera abeesigwa mu buli nsonga yonna. Omusiraamu abeera mwesigwa, omukyalo omusiraamu abeera mwesigwa, omukyalo omusiraamu abeera mwesigwa. Ku kyalo gy'ova ewammwe abatali basiraamu bakulinamu obwesige? Bimeka ebyabwe bye bakuteresezza? Mulina ebibiina, ani akwata sente zammwe gwe? Oba atali musiraamu yazikwata? Bwe bakulabamu ki ng'ate naawe mwoli? Bakulabamu ki? Sente yo giwadde ajati? Kale ogisuubira okudda? Mumulaba kakaaya naye ajati oyo si mwangu. Bimeka byolina ebyabatali basiraamu? Rahimallahu ajdadina, Allah asaasire bajjajjaffe, bakuumanga endagaano z'abatali basiraamu nga bagamba nti gwe tuwadde musajja musiraamu, naye obusiraamu bwaffe bujungulula obw'ennaku zino, ate ffe tukulembera abalyazaamaanya. Jaafar ibn Abi Talib annyonnyola obusiraamu n'agamba nti wasilatu rahimi, abange muyunge eŋŋanda zammwe, muyunge oluganda.
muyunge eŋŋanda zammwe. Kino kirimu Allah okuwa obugagga okuyunga oluganda, ate kirimu Allah okwongera obuwangazi. Tobyagala? Ani atayagala sente? Ani atayagala buwangazi? Ng'ogyeko nze, ng'ogyeko nze atufera atulimba. Otegedde otya? Gwali mu nafsi yange. Mubeere abaamazi, muyunge eŋŋanda zammwe. Wa husnul jawari, yagamba ensonga endala omusiraamu gy'ateekeddwa okukola, abange mulongoose emirirwano. Mulongoose emirirwano, balirwana bammwe. Mulongoose emirirwano. Hatta naawe mulirwana awo akulinaanidde wamunakuwazizza dda. Anti weebase, ate tewamugambye toyagala kukola otya? Oyagala kwebaka. Munakuwazizza. Mulongoose balirwana bammwe. Sallallahu alayhi wa sallam agamba nti awsaani Jibril. Jibril yannaamira omulirwano mpaka lwe natuuka okulowooza nti mulirwano asobola okukola atya? Asobola okunsikira. Naye gwe mulirwano awo talina kyakulya, gwe mmere osuula nsuule kasasiro. Mmere osuula nsuule kasasiro. Ensonga endala agamba Jafar ibn Abi Talib sallallahu alayhi wa sallam byatulamira walkaffu anil maharim, abange twekomeko okukola ebyo Allah byeyatuziiza. Mwekomeko nga nange bwe neekubiriza walkaffu anil maharim, abange twekomeko okukola Allah byeyatuziizaako. Wanahana anil fawahisha, wanahana anil fawahisha. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugaana okukola ebyobuwemu. Bakyala mmwe mugambe ku baana bammwe balekeraawo obuki. Wangi? Nga sibawulira. Bakyala mmwe mugambe ku baana bammwe balekeraawo obuki? Obutambuze. Nga webagamba bakome ku butambuze, naawe bw'oteekateeka okuva ew'omusajja atali musiraamu. Bino mbyogera Allah mujulizi. Yenna anaddayo w'omusajja atali musiraamu oluvannyuma lwa ddalasa eno, fawailun laka, fawailun laka, fawailun laka. Ate seka tokisuuziza tokolimye, sikolima. Manya nti omuliro gukulindiridde. Yenna anaddayo omusajja atali musiraamu oluvannyuma lwa ddalasa eno, akabenje kali gyakola atya? Tetutuukiriza. Allahumma shiru, ay Allah julira. Ne yazze mu ddalasa ng'olina mukwano gwo ng'omanyi waliwo amukozesa mu haramu, n'oddayo n'otamugamba nga ate ayinza okubeera nga yeggwe. Allahumma shiru, ay Allah nze nejjeereza. Kati muddeyo mu kontinuinga we mwakomye. Wangi? Anti kyenkugambye, yenna ali gy'oli ng'amahale tebagakuwanga, Maimuna, Kadija, Hafsa, ng'olinayo n'abaana naye nga tebakuwoowanga, musale amagezi mugambe bahaaji babawoowe. Singa ofiira awo omuliro gw'ogenda okuyingira butereevu. Ate seeka ng'olamudde bubi. Allah bwe yali ayogera mu suratul Furqani yagamba Allah yabyogera. Anti kyenkugambye, yenna ali gy'oli ng'amahale tebagakuwanga, Maimuna, Kadija, Hafsa, ng'olinayo n'abaana naye nga tebakuwoowanga, musale amagezi mugambe bahaaji babawoowe. Singa ofiira awo omuliro gw'ogenda okuyingira butereevu. Ate seeka ng'olamudde bubi. Allah bwe yali ayogera mu suratul Furqani yagamba Allah yabyogera bino Jafar yabyogera byakayitako emyaka bufukunya. Yagamba nti abaddu ba Allah
bwe yali ayogera ebitendo byabwe yagamba nti la yazinuuna, tebakola ki bakyala mmwe? Tebenda. La yad'uuna ma Allahi ilahan akhar, Allah waabwe tebamugattako kintu kirala kyonna. Wala yazinuuna, tebenda. Allah yagamba nti waman yafalu dhalika yalqa athama, anaafiira ku kyonoono ekyo akimanye nti agenda kusiŋŋaana ekyonoono kye maaso ga Allah. Allah agenda muyingiza omuliro, bigenda komaawo. Allah yagamba nti yudhaafu lahu aladhabu yauma alqiyama, kunaku lw'enkomerero Allah agenda kukugubira ekibonerezo dabolo mirundi ebiri. Kiki ekikumenya? Lwaki ofa? Haji wamugambako nagamba atya? Wanji talina sente? Wanji oba otunuulira baana ati ate bwe naamugamba n'awowayo omulala, olwedde gy'oli takuwoowa nga ate yakuzzaako omulala. Kiki? Which is which? Wanji olwedde takuwoowanga akukaddiyizza. Wanji takuwanga mawalego olwedde ate ayinayo omulala, ate wabiwulidde. Kati oli mukwazaabu za Allah, ali mukukuba kibooko indirectly, naye gwagamba nti nze nkyaliyo, kaba byogere nze nkyaliyo. Kukuuma bufumbo ki? Obwo si bufumbo. Muli mu katemba. Gumiikiriza kuki? Ekyewuunyisa wallahi maama tebamuwoowanga, ate ne muwala lwe lugendo lwe lumu lwakutte, naye ali gyali, naye tebannamuwoowa. Mwana wange ali mu bufumbo. Sallallahu alaihi wulira hadiisi eno. Sallallahu yatugamba nti thalathun, bameka, la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira ki? Wala yajiduna riuha, tebagenda funa kawoowo kaki? Wa innama la yujadu fi masiratu kadha, naye mujja kawunyiriza mu bwanvu webuti. Mubobe yayogera Mbasa sallam agamba nti wa waladul ziniya, n'omwana gwe bazaalidde mu bwenzi. Oba nkifreeze, n'omwana yenna gwe bazaalidde mu bufumbo, bwe bayita obufumbo, nga tebamuwoowanga. Ombaka yagamba abatulekaawo twandibadde tuli bubi. Yagamba nti idha amila biamali walidaihi, omwana singa akola omulimu gwe gumu nga maama gwe yakola, nga taata gwe yakola, tuliriddawa? Are we safe? Wanji bakyala mmwe, are we safe? Tukole tutya? Wanji anti twazze mu ddalasa. Oli ayinza ogamba nti oba seeka otokubyewo nnyo. Jaafar ibn Abi Talib mu butali busiraamu bw'atunnyonnyodde, atugambye nti tuve ku bwonoonefu. Anti mwazze kusoma obwonoonefu yenna ayagala ejjana ya Allah, waman yutii llaha wa rasulahu yudkhiluhu janna, anaagondera Allah. Bino bikalubamuuko, bino bikolaki? Ate bikaawamuuko. Naye yenna ayagala ejjana, nga bwe bagambye nti twogere byebyo bye tumanyi, ne nabbi waffe byatugamba. Bino byabyogerera, amazima gayogera, eitha gabalinnyisa eryato ne baddayo e Makka babacunye, oba okusigala mu Ethiopia, naye basazewo boogere mazima. It's either to be a true Muslim or to be a pretendant. Either obeere omusiraamu owaddala, oba obeere omuntu akola atya, a pretending ati nze ni musiraamu, mperekerako basiraamu. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum, bino mujja bijjukira olunaku lwe mugenda okusinkana Allah wa tabaraka wa taala, nze nga siriyo. Yagamba Jaafar ibn Abi Talib, yagamba nti wal kaffa anil maharim wa nahana anil fawahish wa qawlu zuul. Obusiraamu tebukkiriza qawlu zuul, bye bigambo byakale lwe lugambo. Mulekeraawo ebigambo bye mutayinaako mutwe n'amagulu okubikonjera bannammwe. Mwogera nnyo bye mutamanyi.
no sense. Tetuli mu baami kati tuli mu bakyala. Mulekerawo no sense. Omusiraamu tayogera byatalinaako kukola ki? Agamba Jaafar ibn Abi Talib ayogera ekigambo ekirala. Yagamba nti wa amarana wa qawlu zul wa akulu mala al-yatim. Omusiraamu talya maali y'abaki? Y'abamulekwa. Mwegase n'ebbaawo olw'okuba waliwo obwana bumulekwa muli ku ssente zaabwe muzirya. Musiraamu talya maali y'abamulekwa. Musiraamu talya maali y'abaki? Y'abamulekwa. Wa qadhifu al-muhsanati, okanyugirira bannammwe obwenzi. Abafumbo bali mu bwalaali ne mubakanyugirira, mutuula n'omugambo n'omusalako ogugambo ogunene. Musiraamu tasala mugambo. Wangi wa amarana an na'budu Allaha wahda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulagira okusinza Allah omu, la nushiriku bihi shay'a, tetugattanga ku Allah n'ekintu ekiki. Abange tusinze Allah omu. Yagamba nti wa amarana bis-sala, abange omukyala asaala. Omusiraamu akola atya? Atali musiraamu akola atya? Temulina be mumanyi nga tebasaala? Sibawala bammwe simmwe mubazaala? Bataata baabwe babazaala? Ne babba bammwe tebasaala? Omukyala asaala. Enjawulo eri wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu kiki? Omuntu bw'asaala abeera ayimirizaawo ki? Omuntu bw'aleka okusaala abeera akoze atya? Abeera akaafuwadde. Mwenno mwesiimye abakyala. Mu mwezi mulina ennaku ze mutasaala ate ne mweyongezaamu n'okweyongezaamu. Sinnaba kutukula bulungi kandabe. Naye ng'ekituufu okimanyi watukudde. Allah abalaba, mwe mumanyi. Nze ntuukiriza ogwange. Sikolimye. Wa zaka, abakyala mutoole zaka. Abakyala mutoole zaka. Abakyala mutoole zaka. N'agamba nti wa siyam. Omukyala akola ki? Omukyala asiiba. Omukyala asiiba. Mukyabangibwa n'ennaku ze mwalyamu mu Ramadhaani ewedde. Kyokka tuli mu mwezi gwa kusatu olwaliro ennaku z'omwezi 4. Tubuzaayo emyezi mitono tuyingire Ramadhaani endala. Wabula oyogera kimu. Imaani evawa nga banno bali ate nga ggwe tolya. Allah naye alaba. Mukyabangibwa n'ebisiibo ebikadde bye mutaaliwa. Mugende mu maaso anti tewali abalaba. Mukanya tubuuza bibuuzo. Kati seeka wembeerewo omusajja atali musiraamu, nzikirizibwa okusiiba oba sisiiba? Nzikirizibwa mufumbira ddaaku oba simufumbira ddaaku? Kale atili simwolezeeko ebintu n'engoye kisajja kyattu. Kale oba seeka nsiibireko ezimu oba muzannye katemba wammwe mu busiraamu. Mwebale. Muli bannakatemba balungi. Waliwo yaŋŋanze seeka Ramadhaani bw'etuuka paana kombya. Mwezi mulamba bw'edduwa lyeryo mugamba paana kombya. Kila mtu na sauli zake. Era mu bikole byonna naye Kabuli ebalindiridde. Ate buli omu agenda bw'omu. Kabiyitewo ojja muleka ku nsi gw'ogende bw'omu bakuziike. Kibooko zo zifune wekka. Sikolimye.
bw'amala okunnyonnyola obusiraamu obwo bwatugambye Jaafar ibn Abi Talib agamba nti fasaddaqnaahu, twamukkiriza kubanga atuwonyeza ekibambulira, wa amanna bihi, ne tusalawo okubeera nga twamukakasa ne tubeera nga tumugoberera tumukkiriza, wattaba'naahu, ne tumugoberera ala ma jaa bihi min Allah, kwebyo byatujjidde nabyo okuva eri Allah. Fa'abadina Allahu wahda, bo beesiimye basinza Allah mu bwomu bwe. Baweeyo ekyafaayo mu bitundu by'e Makinde gye mutamanyi, waliyo omukyala ng'ayambala busiraamu, nga nawe ku kyalo ewammwe bw'omanyi ayambala obuki, naye ng'omumanyiiko obulogo. Yateranga okujja ew'omusamize we yajjanga nga waliwo omuvubuka omusiraamu ng'amulaba, bwe yajjanga ng'ayambadde busiraamu, ebyobusiraamu n'abijjamu n'abiteeka mu kaveera n'ayingira essabo. Yakikola enfunda ezaawera ng'ono kimunyiga. Bwe kyamala okumunyiga olunaku lumu yajja ng'amaliridde, oba biki ebibatwalayo? Mulowooza biki ebitwalayo abo be mumanyi? Wangi sigamba mmwe, ngamba bali eri abagendayo. Sente mubabuuzanga omuvubuka bwe yalabanga omukyala azze yamwambalira ne beekuba nsore, yali mukyala ku mukyala ne beekuba. Bwe baamala okwekuba, abaaliwo ne bagamba baleka balwanira musajja. Bwe bamukubata bagamba nti oyo aswaza obusiraamu bwaffe. Nti kiki? Aswaza obusiraamu bwaffe. Mulabye enfunda nnene nga jjagiramu awo ebyobusiraamu ng'ayingira awo mu ssabo. Lwaki atuswaza? Si miggo ŋŋumi ku ŋŋumi, abadde kyomi. Bwegenda owalabule muganda we omukube emiggo, omugambe lwaki otuswaza? Mugambe lwaki oswaza obusiraamu bwaffe? Nze nkukkiriza bw'anaakukuba ng'okuba essimu yange andeeta looya. Bw'abeera mujjawo ng'olaba aloze nnyo baawammwe, naye genda omukube omugambe lwaki ologa omusajja? Nze ndagidde. Nkugambye bw'anaakukuba ng'onkubira akasimu, nnyina looya. Kati gwe guma omusajja bamutwale, mu ddogo, mukube ate ofunamu empeera mu kumukuba. Wallahi ofunamu empeera. Lwaki? Ta'muru bil ma'rufi wa tanhauna, olagira muntu kola bulungi kumujja ku kikyamu. Olabe bwe kitali kyangu omuntu okumujja ku kikyamu okumuzza ku kituufu, ne bwe kiba kikwetaagisa mukuba ŋŋumi. Jaafar ibn Abi Talib agamba nti yatukoowoola okudda eri obulungi obufaanaganako bwe butyo. Fa abadina Allahu wahda, twasalawo okusinza Allah mu bwomu bwe. Falam nushriku bihi shay'a, ne tunamugattako kintu kirala kyonna. Wa haramna ma harrama alayna, ne tweziizaako ebyo byonna nga bwabyogedde waggulu bye yabeera ng'atuziizaako. Wa ahlalna ma ahallala lana, ne tubeera nga tufuula halaali ebyo byatufuulidde ki? Halaali. Faada alayna qawmana, ebyo bw'onaabikola nga tubyogedde omwenda, wallahi mu society abantu tebayinza kukwagala illa qalila. Agamba nti b'abantu baffe batandise okubeera nga batuwalagana. Fa'adhabuuna, batubonerezza ffe boolaba wano kabaka. Wafatanuuna, batufitinye an diinina, ku ddiini yaffe busiraamu. Liyarudduuna ila ibadati al-awthan, basobole okutuzzaayo okusinza amasanamu. Oba gwani akufitinye okubeera nti oddayo okola ebyo? Miskiini. Agamba nti tulekeyo okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith, tufuule halaali
ebyo byali byatuziyizibwako tubifuule birungi mbu ngaki n'omusajja okwenda kale musajja kale bw'omanya nti ayenda bbali tekyandikunyize nnyo naye n'omanya nti bo bali bannaffe bo bali secuwa okitegeera amanya nti ye bamugatta atya bamugatta omu tekyo tekiruma nnyo yensonga lwaki baddukira eyo yensonga gye baŋŋamba nti mu kyaki babagatta empeta omulundi gutya kale oba ayenda ye mabbali naye nga nkimanyi nti nze nga bizibu bye teri kintu kisinga kuluma nga kugamba nti omusajja omuzaalidde omuggalanda n'afa ne wavaayo abalala nga baleese abaggalanda abasinga kubabo nga 8 ekyo kinyiga nnyo bani okubeera nti okimanyi ozadde omuggalanda n'oli azadde omuki ndowooza olaba competition w'enyumaawo nga naawe oyongerayo nfaaki n'ekisajja ababiri bammala agamba Jaafar ibn Abi Talib nga mmaliriza ebigambo byange batufitinye batukoze byonna falamma qaharuna bwe bamaze okubeera nga batukaka wavalamuna ne batukolako obulyazaamaanya wadayyaqu alaina ne batufundawaliza obulamu wadayyaqu alaina ne batufundawaliza obulamu wahaalu bainana wa baina diinina ne bateekawo olukonko wakati waffe n'enzikiriza yaffe agamba nti kharajina ila biladik kyensonga lwaki twava mu nsi yaffe tusobole okubeera nga tujja mu nsi yo wakhtarnaaka ala man siwaaka twakulonda owange gu kabaka okwawukanako ne bakabaka abalala be twali tulabye waraghibna fi jawarik era tusuubira binene okuva gy'oli owange gu kabaka era tusuubira nti alla nadlima indaka ayuha almalik togenda tukolako bulyazaamaanyi owange gu kabaka faqala lahu najjashi kyava abagamba amaze okuwuliriza statement z'abaki z'abasiraamu bawandiika basekuritale abazze okuwuliriza mu ddalasa bo abamu bakoye ne bagamba wayi lwaki sigalamirako wansi ebigambo by'omusajja ebitaggwayo byo bya agamba nti embeera bw'emala okufaanaganako bwetyo Jaafari Najjashi kyava abagamba nti hal ma'aka mimma jaa bihi anillahi min shay'in muyinayo ekintu kyonna mwebyo bye yabajjira nabyo okuva eri Allah faqala lahu Jaafar ibn Abi Talib kyava agamba nti naam iye tulina bye tulina faqala lahu Najjashi kyava agamba nti faqra'ahu alayya mubeere nga munsomeramu mwebyo bye yabajjira nabyo kyava asoma suratu Maryam okuva ku aya esooka paka ku yokusatu n'agamba nti kaaf haya ayin sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya neyeyongerayo n'agamba nti wadhkuru fi lkitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فكاكو آية 19 bino byonna Jaafari abisomaka bakawulira قالت أم سلمة eyali omu ku abo baali bagenze agamba nti fabaka wallahi Najjashi bw'amala okuwulira amawulire amalungi bwe gatyo kabaka yakulukusa amaziga n'akaaba hatta ikhdallat lihiyatahu okutuusa ekirevu kye bwe kyajjula amaziga wabakat asaqifatihi n'abawandiisi be n'abagoberezi be basekuritale be nabo mwana wattu ne bakaaba hatta ikhdallu masahifahum hina sami'u ma tala alayhim okutuusa ebitabo mwe baali bawandiika bwe byajjula amaziga yeewunyisa oyo yenna eyazze nga alinamu embeera ey'okugatta ku Allah n'awulira ebigambo bino n'asigala ng'akyaseka fa inna lillahi wa inna ilayhi yeewunyisa oyo yenna eyazze mu ddalasa eno ng'akimanyi nti gye yavudde wa musajja atali muki era nga mweteefuteefu okuddayo fa inna lillahi wa inna ilayhi yeewunyisa oyo yenna eyazze wano nga tannaba kwekaabirako ng'emyaka gyonna omusajja amukaddiyiza nga tamuwanga mahalege fa inna lillahi wa inna ilayhi bw'amala okukaaba Najjashi olw'ebyo byonna ebibadde bitambula yakomekereza agamba
inna hadha walladhi jaa bihi Isa mbalayira Allah nti mazima ddala byebyo Isa bye yajja nabyo liyukhrija min mashakkati wahida atujje mu mbeera ey'okubeera nti tubonyeebonye ey'okubeera nti tuli baawukamu yawukamu abeere nga atugatta mu nsonga eri kyava agamba abatali basiraamu n'abagamba nti intalaqa abange mutambule mugende fala wallahi la aslamahum ilaykuma sigenda kubabawa bantu bano okubeera nga mugenda nabo ate sikisobolera ddala. Najjaasi yakomekereza abasiraamu basigadde Ethiopia ng'abatali basiraamu bazzeeyo n'obuswavu bwabwe. Bannyinaze abalungi ab'ebitiibwa, tukole obusiraamu, tukole obusiraamu. Okakasa nti oli musiraamu, okakasa nti mukwano gw'omusiraamu, okakasa nti oyo yenna gw'olinako akakwate nti musiraamu. Ku bino bye twogedde bwe kibeera nga si bwe kito bwe kiri, enneeyisa y'omukyala omusiraamu eteekeddwa kubeera ya njawulo ddala ku nneeyisa y'omukyala atali muki, atali musiraamu. Ntegerekese bulungi. Bwe tunaagondera Allah n'omubaka, Allah agenda kutuyingiza ejjana. Bwe tunaajeemera Allah n'omubaka, Allah agenda kutuyingiza omuliro. Allah gw'anaateeka muliro olw'ensonga y'okumugattako, Allah gw'anaateeka muliro olw'ensonga y'obutambuze, Allah gw'anaateeka muliro olw'ensonga y'obutasaala, Allah gw'anaateeka muliro olw'okuyisa obubi mulirwana, Allah gw'anaateeka muliro olw'ebyonoono nga bwe tubirambise. Ab'ebitiibwa agenda kukaaba nga tayinaayo mutaasa, agenda mutaasa. Allah bwe yali agera ku bantu b'omu muliro abagenda okugubeeramu yagamba nti wahum yastarikhuuna, bagenda kubeera mu muliro gwa Allah nga bakaaba nga balaajana nga bagamba nti rabbana, omulezi waffe Allah, akhrijna minha, butujjeemu tuddeyo ku nsi tulongoose, fa in udina, singa tuddayo kukola obutali busiraamu, fa inna zalimun, Allah tugenda kubeera bali azaamaanya. Kakasa omutima gwo nti oluvannyuma lw'okuva wano okuddayo okwo okugenda, ogenda kulongoosa awo wonna w'obadde osobezza, so si kugenda mu maaso. Abanaakulabirako nga bagamba nti gundi ng'atuuse nnyo okuva ne yava mu ddalasa, bagambe nti ebigambo ebyansobesebwa nabitegeera nnyo, naye ng'onaava mu ddalasa n'oddayo n'okontinuinga webakomye, ate bagenda kwewunya nnyo, bagambe nti ono yali abaddeko mu ddalasa ye yayonayo ki. Namaliriza ebigambo byange, tusabire nnyo Seeka Muadh. Namaliriza ebigambo byange, buli yazze mu ddalasa tolekayo kugamba nti Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Twasembayo okubeera naye Seeka Muadh. Ddalasa yali saidi zaawa, si butalejja, tulina gye twajjamu. Twakwata saidi zeeno ne tugenda eyo wali Sirinkowa Soronko. Ffe gye twasemba eva ku eyo waliwo gye yatutwalamu saidi zeeno Sironko. Busolwe mumusanire nnyo omusajja oyo. Tewaliiwo, sisobola kuweza nnaku 2 oba 3 okuggyako nga mulowoozezza, kuba yali mukwano gwange, yali mukwano gwange. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amugaziiriza we baamuteeka. Saba Allah kabuli yaje akayakanye. Saba Allah amusasulemu bulungi bwereere, ebyamusomako ng'omutonde Allah amulekere, bye yaseereramu ng'omutonde nsaba Allah amuddiremu. Saba Allah aluŋŋamye abaana be, saba Allah aluŋŋamye abaana be, mubeemu abaana abamufaanagana. Saba osiba Allah subhanahu wa ta'ala bakyala b'abanyweze ne bakyala b'abaluŋŋamye.
nkakasa nti abakubeera wano era Bible nayo mwandigirabye. Gw'omujjukirako ki? Gw'omujjukirako ki? Kyoyinza okusinziirako ogambe nti Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Era ofuna mu kyakuyiga ki nga ggwe? Saba Allah ne baganda baffe abateeseteese omukolo ogufaanaganako weeguti, Allah nabo abajaaze khaira, abasasule mu bulungi bwereere. Ebikendedde ebisobye mu bo tebisobola kubeera nti byonna biri 100%. Tubasonyiwe ng'abatonde. Muba ntegerekese baganda bange. Saba Allah ffenna atumalire obulungi bwe obw'oku nsi n'obw'oku nkomerero. Saba Allah ffenna atuwejja naye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwejja naye atwesambye omuliro gwe. Saba Allah ffenna atuwejja naye atwesambye omuliro gwe. Mwegera Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwangaalize ku busiraamu era Allah atuttire ku busiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwangaalize ku busiraamu era atuttire ku busiraamu. Mboba ggulu nga mbategeeza nange kano kankayiseewo. Nyina ekitongole ekitwala abantu e Makka era mu mwezi guno ogw'ekkumi tugenda kutwala abantu ennaku z'omwezi nga 19. Bw'obeerayo n'omuntu we tekikugaana kuntuukirira. Tugende tulambule ku nnyumba ya w'ekitiibwa Allah, tulabe ne ku ntaana ya Mutume Muhammadin. Jangu twogere. Hijja nsaamusaamu. Omanyanga umura nsaamusaamu. Nawe obeeremu abo bagenda ku nnyumba ya Allah. Sente muzikuŋŋaanyiza muziterekedde abagenda okuzibba. Omusajja gw'otaagala ate yagenda okuziwasiramu abakyala abalala. Oba okitegedde? Omusajja gw'otayagala bw'ofa yakesooka okukebera emitwetwewo. Oba ntegerekese bulungi? Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.